kati bills awo byemmere biki masannyalaze eri buli kimu kya bills omuntu agenda kubalaga kusuza nga tulina aka contribution kale asobola oba oyogedde naye asobola okuyambayamba katono naye oba olina okuba nga naawe olina kyogattawo. Okay, so obulamu ne butambula bwe butyo bwe butyo. So obulamu ne butambula bwe butyo. Kati bw'ova mu gw'ebbaala n'ofuna ogula? Kati onava mu bbaala n'engenda mu pharmacy. Wali okola emirimu emeka olunaku? Mu kutandika nasooka n'enkola emirimu ebiri. Ng'okola wanewa? Kati nga nsooka n'enkola mu bbaala then emmala n'engenda n'enkola delivery era nayo yali part of the restaurant deliverynga awo mmere ebiki nayinawo ka pikipiki awo. Ng'olina license ekukkiriza ovuga piki? Byali byakweyiya bweyiya ebikyuga kinene. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Buli muvubuka yeegomba okgendako mu America, buli muvubuka yeegomba okgendako London, Germany, Belgium, France, Italy, Mexico, ensi nyingi nnyo. Abamu Turkey, buli omu alina ekirooto ky'ensi gy'ayagala okgenda, naye oba oli awo twagala ne kutangaaza ebiriyo nawe wajja wandituukidde naye awo nga tunatuukawo. Mulaba eddagala lya Jojo toothpaste. Jojo yaŋŋambye ALLANCRUZ toothpaste yatuuse bulungi nnyo katale. So bw'oba okubye ennamba ya Jojo nga tosobodde mufuna nga ng'oli Uganda osobola okunkubirako ne tukwatagana ate ne nkuwa eddagala lya Jojo. Ntambula nalyo nina lingi nnyo mu mmotoka yange, so onkubira bukubizi n'ojja wendi ne ndikuwa. Kano akanene ka mitwalo 10, kano akatono ka mitwalo 5. Saagala bufere, saagala akulimba, saagala kubisa. CRUZ exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabye ALLANCRUZ gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'otulabira webali nnyo webayire ddala. Naffe tujja sigala nga tukuwa information entuufu, show ennungi, ebyo byonna bye tulina ku show yaffe y'olunaku olwaleero. Ndi ne muganda wange, is my brother, based in America. Agamba abadde mu states zonna. So bwe balaba show zino ze tuze tukola ne Robin buli omu bw'ajja asobola okuwa akikyalaba e Bulaaya. But then teweerabira show yaffe ne Robin ebeerawo every week tuba tugibawa gye tula ne Robin Kisti. But olw'enkuba nti etonyeemu Robin atuuseemu ajja tuuka mu college but njabbawa ne show ye. Tusanyusa okulaba. Ojja kwongera ku ddoboozi. So amanya bampita Jimmy Rubega mwebale nnyo ku having ku eno session ndi based Richmond, Virginia mu America. Richmond, Virginia. Waberayo only the virgins. Richmond Virginia for the lovers. Eri famous for mostly people, you know, about the lovers. Virginia y'abantu beeyagala. Eri famous era ojja kulaba wogendayo number plates zisinga kujja kubeera akagambo Virginia for the lovers. So gyendi best. What's America in states meka? America ina 50 states. Era chovola 50? Yeah. States ziri 50. 50. Era olaba wotunuya flag ya America. Ojja kwetegereza nti obo stars buli 50. Bu stars butegeeza gundi states. Exactly. Badde nekyo nanga ate mbadde sikiwanga maaso. Yeah. Okay. So obadde mu states zonna? States ezisinga nzibaddemu okwo. Bwe nayingira America yali 2013 natandikira mu New York City. Eyo bagiyita melting pot. Buli muntu yenna gye yeegomba okutandikira. Lindako otuvuga speed anko. Mr. Rubega. Gwe mu America. Mpulira abantu abamu bagamba bw'atuuka olina tuukira Boston. Gwogenda mu America ng'olina oli wa myaka emeka? Nalina myaka 21 at that time. Ani akutwala?
nze nina program gye nayitamu yali leadership program eyava eno bali bagita Radio Uganda kati gye nayitiramu nali affiliated nayo then nengendayo nenjiya then I realized that's where I wanted to stay. Tugenda tambula mpula pakati gwe twagalira ddala. So otuuka mu America gwe watuukira wa? Kati we natuukira nalina mikwano gyange abazungu be nali nkolagana nabo so nasooka nembeerako nabo kati watuukira mu state New York. Eyo buli omu gye yeegomba bannange buli bannayuganda buli omu gye akyala abamu bamanyi nti capital city ya America ni New York abasinga bwe bakimanyi pozi capital city ya America eriki Washington DC kati ate abasinga balowooza nti New York ye capital city naye nga nange mbadde nkimanyi si ye capital city yes sir. So gwotuukira New York? Nze ntuukira New York awo wekyatandikira kati gana akatuuka gino buli omu ekimutwala awo obeera mu jagujagu networking awo biki bagatandikirawo okukola ate jjukira nga sinagenda mu America nasooka Dubai kati kya Dubai nga kintamya awo lindako wasooka mu ddungu? Nasooka mu ddungu nencapaacapa yawo wacapayo myaka emeka? 3 mu ddungu gwolinga Derek wa radio Derek eddungu yali amutama bannange Dungu kati mpitayo byakujoga bujozo bimanyi naawe. So kati oyingira New York? Kati nyingira New York 2013 New York nensooka mbeerayo emyaka 2 awo. Kuba kye tusinga okwagala mu eno show kutubuulira states ez'enjawulo surviving gundi eri etya ne rate y'okufuna emirimu. So New York omuntu yenna alina ng'atandika era kirungi nti abantu abasinga beegomba nnyo New York. Ebibuga ebinene ebisinga kiba kirungi okutandikirawo okukola. Ebiseera ebisinga challenge omuntu gy'afuna ng'ava wano ebeera ya mpapula. Oba tolina mpapula ofunamu obuzibu nnyo okutandika okukola mu bibuga ebirala bino ebitali ebinene. Kati advantage ofuna ng'otandikire mu kibuga ekinene osobola okufunawo abantu abasobola okufunira emirimu gy'osobola otandikirawo okukola nga bw'ogoba ku mpapula obajjawa. Kati ebiseera ebisinga osobola ogenda kati mu restaurant enene n'obagamba olina skill sets z'olina n'obabulya skills z'olina n'otandikirawo n'obakolakola yaawo nga bw'ogoba ku mpapula okitegeera then n'ogenda waliwo n'egina emirimu gya deliveries biki omuntu advice enyinza omuwa tonyooma mulimu nga bwakakola ki nga bwakayingira so good starting point yo gyogedde naye twagala amazima nakiki omuvubuka oweetaaga ky'okutandikako ogwo omulimu gw'ogamba kati ntuuse leero ndi New York yo New York operating etya? So New York kibuga mulimu abantu bangi ab'enjawulo kati ekirungi kyayo. Watuukira mu Bannayuganda? Saatuukira mu Bannayuganda. Watuukira mu baki? Natuukira mu America. Bali mikwano gyange naye twali meetingzeeko wano. Bo bakufunira batya emirimu kati gwe watuukira mu bazungu? Tetufuna nk'omuntu gwe tukyaza wano n'atugamba ye yatuukira mu bazungu be baamuyamba. Abazungu gwe baakuyamba batya? Kati nze saalinda abazungu kunyamba, nze neeyamba nzeka. Nze nagendanga nensanga ezo restaurants ne mbagamba nakatuuka wano ngezaako okusettlinga in zino ze skills ze nnina. Wompa opportunity nsobola okukola oba skills kize walina at that time customer service mu balance nsobola okuservinga wali ka memosa akalungi bana baagala champagne biki wali omanyi obwa barista wali wabusoma Dubai? Naye saabusoma nabyegereza bweyigiriza nze self-taught. Oli mujagujagu? Onakuba mujagujagu ono surviving. Kati gotuuka obagamba otya? Kati nze ntuuka actually walitawo week emu nenfuna omulimu. Ntuukayo nabagamba zino skill set ze nnina embeera yange eri bweti kyagoba ku mpapula naye wompa opportunity I'll give you my best okitegeera. Nange omusajja nagamba olina confidence nungi jangu otandike ku Monday ne ntandika. Yakuwa tolina olupapula? Nga sinafuna olupapula namunyonyola akwa cash. Akoka chandi ogambye nkubuulire amazima ekiri. So bakita under the table. Under table jobs. Under the table jobs. Kati awo abantu basinga gye bali sifa. Awa nga kuwa mmeka? Awa at that time bali mpa $10 per hour. $10 per hour. Je mitwale 37 kati. Kati nentandikirawo naye abantu abasinga obuzibu. Tuli mu bbiri emeka? 2013. 2013. 2013. So obache 2013 yes. So oyiriba okuba ebbaala. Nkuba ebbaala nkoze delivery genzeeko mu pharmacies nayo nkozeeyo
kati awo ng'ekipapula nakyo bwekitambula kitegeera kati awo omala n'ofuna work permit awo ate nga upgradinzeeko awo kati ng'osobola okufuna ku mirimu egyekoza ki egyegasaako kubanga jjukira work permit kyakolera bbanga kyogifuna work permit actually kyantwalira emyezi 3 Robin bye yagamba bituufu myaka 3 myezi 3 okufuna work permit kubanga nze kati bwe najja nina plan akitegeera ngeri ki gye njagala okumuvinga ne plan y'empapula n'engeri gye ngenda okunetworking mujja tusonyiwa Oluganda namugambye akozesa Oluganda naye Oluganda lwe si lulungi nnyo oluzungu lwe lulungi ennyo naye nayagadde ffenna sobola okuba nga tumutegeera so oyinza okuwulira nga asitamaringa no Oluganda lwe si lulungi nnyo but nze nayagadde akozesa Oluganda so gwotuuka ogwo under-table jobs wazikolera bbanga ki? Under-table jobs nazikolerako olumala okufuna work permit awo nendyoka nzivaamu ndoza gyalinga myezi 2 kubanga kati nga bwenkutangaazizaamu nti otandikira mu big cities osobola okufuna egyo emirimu mangu bw'otandikira mu states kati zino ez'omubyalo nga Minnesota ezo Virginia biki ekyo kibaamu challenging ebiseera ebisinga osobola n'otuula omwaka mulamba nga tolina kyofunye kyokoze abasinga tagenda kuwa mulimu nga tolina kipapula abasinga kiba kizibu nnyo kubanga abasinga kale obviously omuntu yenna okuwa omulimu nga tolina kipapula ebeera risk ekitegeera ne waliwo abasobola okugoinga bayi nga bamanya omusajja ayeeyiya ba immigrants abasinga bakikola kati states ezo ziba challenging mpozi nga ate oli mukwano gwa mukwano gwo nga yakututteyo naye kati mu bigo ebinene abantu bacompromisinga kuba abantu bangi ate emirimu egiri so omuntu aba asobola okuwa ne weeyiya nga bw'ogoba ku kipapula. So gwatuukira New York ng'osula waani? New York kati nga nsulawo yo nasooka wa mukwano gwange muzungu kati ekiri interesting nti lumu nali twali tutambula ku street ne twagayo Munnayuganda ng'avuga emmotoka nga mulimu ka Ugandan flag omukwano gwange muzungu n'aŋŋamba ono gayi alina flaga y'emmotoka n'amuyimiriza tugenda omuyimiriza nga naye Munnayuganda munnange baali bamuyita Beeka naye ng'abeera eyo ne tuconnecting awo ending up nakola ki nencrashingako ewuwe nakrashingako ewuwe crashinga kyeki? Nembeerako ewuwe baanammwe kati olwo Lumerika oba slang ya mu America? Slang like crashing at someone's crib. Okay. Yes sir. Flow. Kati nenjiribayivamu awo nomala kasana stabilizing adange ne wamugamba otya? Mugamba basinga babimanyi oba wakatuuka buli omu oba transparent n'omuntu tomukweka mugamba nzize wano nkyagezaako ku piecing up biki naye omanyi you network nobeera mulungi eri abantu bakuyamba okiraba ate omuntu omubuulira embeera eriwo ebiseera ebisinga bwetugenda ku mawanga buli omu aba amanyi omuntu kyaliko Yayitamu so bw'asanga munne kyangu omuyamba naye ng'ombuulidde ekiriwo kitegeera ombuulira amazima. So ewe wasulirayo bbanga ki? Ewe nabeerayo ndowooza emyezi nga 4 awo naye ng'okola nkola kati gwali omuyamba muki mu nju? Kati bills awo ebyemmere biki masannyalaze eri buli kimu kya bills omuntu agenda kubalaga kusuza nga tolina aka contribution kale oba oyogedde naye asobola okuyambayamba katodo naye oba olina okuba nga naawe olina kyogattawo. Okay, so obulamu ne butambula bwe butyo kati bwava mu gw'ebbaala n'ofuna ogula kati onava mu bbaala nengenda mu pharmacy. Wali okola emirimu emeka olunaku? Mu kutandika nasooka nenkola emirimu 2 ng'okola wanewa? Kati nga nsooka nenkola mu mbaala then emala nengenda nenkola delivery era nayo yali part of the restaurant deliveringa awo mmere ebiki nayinawo ka pikipiki awo. Ng'olina license ekukkiriza ovuga piki? Byali byakweyiya bweyiya ebikyuga kinene ng'odelivaringira abantu? Okudelivaringa kyokuwayigamu ki? Okudelivaringa kale kyanjigiriza omanyi buli mulimu amakubo wali ogamanyi? Amakubo geri gali easy to navigate bw'oba ogize kubanga streets ne avenues baba bazimakinze kati oba osobola olaba nti wempita wano mala nzira wano ate ne GPS yali yabigonzaamu. So awo nawo wafunangawo akasente? Awo nawo nenfunawo akasente. On average mwezi city kati nga New York on average omwana asobola kusoloza sente meka omwezi nga tetunajjako bills? So kisinzira ng'oli under the table? Under the table, so under the table
nga tetunajjako bills nga toyina papula toyina permit naye ng'okyagiragiramu awo mpolampola bw'oba ng'oli mukozi osobola okusolooza 2,000 at least on average you can even go more 2,000 mu ebibuga ebinene kubanga cash abeerawo omwezi dola nga 2,000 then ofuna ku mulimu gumu kati osobola okufuna ku mulimu gumu kati oba amanyi go ge gakola ki kati oba opulinze 2,000 ku gumu n'ogenda n'ogulala oba ng'osobola opulingayo 1,000 awezezza 3 zo then bw'ojjako bills bw'ojjako bills awo kale oba ofunyeyo abamu bafuna ba roommate ng'omusasuddeko 5,000 mmere biki abyo oba osobola otuterekayo 1,000 lwawo mu kutandika lwo 1,000 miliyoni nga 3,700 awo wakatuuka awo okay so ogwa pharmacy ogugattako ddi so ogwa pharmacy anti ogwo ngattako nga maze ofuna empapula so nenyingiramu ogwo gwa pharmacy nenkolaakola yaawo then obviously bw'otandika okukolaawo nga si kyoyagala okubeera then ng'ofunayo skill gy'osoma kati awo nenkola eyo then nenfunayo awo nenfunayo bye neeyigiriza ebirala gwe tewagendako mu homes nze saabigendamu okwo nze nali seeraba eyo ebyo saabigendamu gwe wali weerabawa nze wayingira America ng'oyagala ki nze nali njagala IT nali manyi kyenjagala kuba oli serious wava wano ng'ogenze mu America ng'oyagala IT nali njagala IT nava wano jjukira nava wano nasooka okuva wano nengenda e Dubai kale nagenda e Dubai nensooka nengezaako okugenda mu college biki ate ebya Dubai nga byali challenging n'ekivaamu eddungu nendiduuka kati nengenda mu America kati nyingira America nga manyi kyenjagala naye nga manyi buno obulimu bwenkola buli temporary kati namala nendyoka I laid down a strategy nengamba ngenda kulayinga strategy male nyingire field yenjagala so bw'ova eno mugino n'oyingira pharmacy pharmacy naye n'okola ebbanga ttono customer service ebyo abagadde ebifaananyi mu pharmacy madagala biki ebyo kati namala okukola ekyo de nengenda nensoma bazita bootcamps ezo nensoma skill okusoma oba weetaaga ki oba weetaaga documents kati okusoma woba ofunye empapula zo oba already oli resident olina resident card oba oli citizen wali ogifunye awo nali ngifunye otuli myaka emeka awo kati twali mwaka gumu nali ngifunye mwaka gumu so wali ofunye residence permit nali mfunye residence permit yange awo kati awo nentandika okukola ki nentandika okweinvestingamu byokusoma awo nsobola okukola ki okuchannellinga direction yange towards career gye nali njagala residence permit wagifuna mwaka gumu ebintu bwenajjira ebintu byali byanguwa ebiseera ebyo ennaku zino ebintu bitwalatwalako akabanga naye wenatuukira ebintu byali byanguwa so obadde mu cities obadde mu states meka so mbadde mu states ndowooza kati nga mu kaagaza okubeeramu naye ng'okutambula ntambudde mu states ez'enjawulo so nva mu New York nengendako Connecticut abamu kale bayinza okugamba Connecticut eri awo kumpi naye state so nengenda so nengenda bakolayo ki basinga kukola ki mu state ziringa suburbs eyo zolaba ezo ennyumba ezakabi biki naye eri kumpi New York so abasinga bali mu corporate world wali abannayuganda eyo nayo gye bali naye era batonotono eyo teri nnyo olugambo ekirakogambo teruli so nyingira awo nemala nengendako New Jersey nayo nembeerayoko nemala nengenda e DC nembeerayoko Washington DC nembeerayoko then paka kati nemala nerelocating nga nengenda Virginia kati gyembeera olina omukyala nalina omukyala nali married nina abaana babiri for 4 years so walina omukyala kato kyalina kati kyalina yali muzungu omukyala yali muddugavu muna Uganda yali African American sokotunyumize awo twagala awo African American batugamba nti ate bo bazibu nnyo basinga ne
abakuzaala Quality Farm Madugomba bayita abalunzi bonna mu ggwanga okujja musomo gw'ebyobulunzi ogutuumiddwa ekyama mu bulunzi Citrus Farming okuva nga 5 okutuusa nga 6 January ku faamu yaabwe Madugomba omusomo gwa nnaku 2 era tugenda kutendeka abalunzi mu nnunda ey'omulembe endiisa n'endabirira ebyuma eby'omulembe bikozesebwa mu kulunda oyige bw'ofuna mu kulunda ate era n'okukuuma ebitabo banking and record keeping. Nammwe abaagala okutandika ebyobulunzi nga temulina ssente wakuzeewola mujja ku olwo tujja kuba ne campfire ekiro era ng'abayimbi ab'amaanyi ennyo mu ggwanga bakutusanyusa ekiro kyonna paka obudde kkejenge osasula shilingi 20,000 okulya okunywa n'okusula sasula ku momope kamunyenye mu 65 kamunyenye 3 kadaala machant code eri 571 671 oba kuba essimu noti 779 291 758 ovuga n'otuuka e Maddu Town Council Gomba District nodda ku Maddu Kiganda Road kilomita 4 zokka ng'otuuse ku kuzaala Quality Farm. Bazungu kisinziira kati omanyi kisinziira gwengeri gyoba wa establishing relationship yo naye n'engeri gye mukwataganamu naye nga bo kale values zaabwe naki ziyinza okubeerera za njawulo ne cultural difference eyinza okubeerawo oko. abavuka nga beegomba okufuna abazungu gwe bafuna ku bazungu abazungu era na datinga naye nze njaga nnyo abaddugavu black kati wadatinga ku bazungu kati soko nyola omuvubuka atulaba olunaku wano olwaleero wamma omuzungu biki byoyinza okugamba omuvubuka omuddugavu oba omuvubuka omunauganda wano ogamba if you have this and this habit don't try a white woman nti obaona habit eno neno abasinga kale abasinga baagala nnyo communication abazungu baagala nnyo ng'oli osobola communicatinga bulungi omuzungu ayagala nnyo communication so obanga communication eri off oyinza okwogera naye agenda kusalako mangu abamu ekirala kyemmanyi abasinga baagala nnyo pets baagala nnyo okubeera ne pets kati obanga oli muntu atawokaminga pets like pussy kapa oyogera pussy abantu bayinza okivulula obulala kapa mbwa biki abasinga bazaagala nnyo kati oba toli muntu obanga olina allergies z'ebisolo ebyewaka abasinga oyinza okufuna challenge okubeera n'omuzungu naye ng'omuntu yenna alina kisinziira ki ng'enkwatagana gy'okwataganamu naye kati oli awo batema ssente batugamba like omuseparating ebulaaya abasajja how do they call it mateeka like child support ebyo byonna kisinziira nga bwe nkugambye gwe nga omuntu engeri gy'oba establishinze ekyo kubanga obanga olina enkwatagana ennungi obanga azaala mu mukazi ne mwawukana nga mulina enkwatagana ennungi musobola okkikolanga mmwe kati obeera musajja nga tofaayo abaana bo basuddewo nga tobaagala era naye abantu just bapentinga picture embi si buli omu nti bagimukuba kati gwe kisinziira engeri gy'oba okye-establishinzeemu n'oyo patanawo g'oba wazaalamu. Kati okola ki? Nze kati ndi software engineer ndi mu IT. Okulya company ki? Company gyenkolera bagita Posit tukola software integrating different environments. Simanyi nnyo byogera mu Luganda naye ndoza mujja kebera. Kati awo software gye tugenze oluzungu lwetaagisa tabula tuwuliremu. Yeah, so company gyenkolera basically ereeta different abaana abali mu programming owulira waliwo languages baziyita Python waliwo Java, C++, kati is integrating within one platform. Then ne tukola ne data scientists ne analyzing data era data abeera ku social media abeera wa population ebiwe bitwe aliyo company gyenkolera. Kati gwe kiwa kituukako otya? Ekyo nga wenkugambye nalina vision nali manyi kyenjagala so nenkola ki nengenda I learned that skill then nenyingira field. Yeah. So wakisoma? Nakisoma is a skill set gye na obtaining. Banga ki? Naisomera omwaka mulamba through a boot camp. Ekitegeeza bw'oyingira mu America ng'olina ky'oyagala ky'otunuulidde okifuna but kyovula bagita land of opportunities nti njagala kuyingira ndi actor newe situka ku level z'abaswaziniiga naye nawe nsobola okutuuka kituufu
okifuna naye olina okugendayo ng'olina strategy ekisooka first things first empapula ozifune then olima ofuna awo ekyokubiri network joina your network is your net worth abantu bo network nze oba omanyi agabeera actor ogenda kwesurroundinga n'abantu abalimu eyo ojja kukola mu restaurants ojja genda mu bigo ebinene nga New York, LA, Atlanta ng'oyagala kubeera mu bya acting ebyo bwebityo music biki kati oba oyagala bya IT oba olina okugenda n'osoma oba oyagala kubeera musawo olina okugenda n'obisoma okufuna ku ssente ezeegasa so kwongerako kati baba IT babeera mugundi meka per hour center ba IT kisinziira kati gwe skill set gy'olimu kati abamu waliwo ranges esobola otandika between $4 to $10 per hour kisinziira wawoogwa osobola okugenda ku Google n'obigugolinga n'olaba omwana wa IT omwana wa IT bebo kati gye bayita corporate world mama ogabera mu state ki Virginia mbera mu Virginia kadde n'ekirala on top of that skill set gye nayina besides omulimu gwe nina then nange ndi ku designing right now olaba Mr. Chikutte abantu babita Mr. Chikutte so I'm designing a website again okwange providing services nga airline tickets, hotels, events ne safaris ejja kubeera marketplace for that naye ndigi designing nsobola creating opportunities ez'abantu abalala abali technical ne non-technical n'abalina other services so kati gwakatabo okayina akatabo nkayina kati nsobola ogenda yonna gye njagala era nga sinaba kujja ano nabadde Paris nembe Paris nengendako Madrid Spain era nokimu bwakwegomba sajja wanga ali ku kamera akwegombye mulabye nga atunula wanagaya musajja akataba akayina bannange kana wesala ya buli muvubuka yeyo naye olaba ekintu kyonna kyoyagala mu bulamu kyafulanga kyofuna akatabo kati nze mu America maze emyaka 10 naye nze kyantwalirako ebbanga kubanga nasooka nenkola ki nasooka nenjiribayirwamu awo nenfunamu gundi awo some challenges nese acting first ate buli omu aba n'omukisa gwe nze kyantwalira emyaka nga 7 awo emyaka nga 7 naye abamu ajja mu myaka nga 3 nabeera nga akafunye by law woba nga ofunye residence card after emyaka 5 applyingira obutuuze abantu abasinga kati wojja nga oba wininze DV lottery wayitayo emyaka 5 bosobola okuapplyingira obutuuze oyogedde akatabo bannange kati akatabo bwoba n'abaana bo wano oba osobola batwala oba n'abaana bo oba osobola batwala abaana baba bafuuse nabo osobola batwala n'obateerayo empapula oba bazaala wano obazaala eri baba b'Amerika advantage kigwe gye walaba gy'otulaawo n'oganga omuvubuka nti mukama ye bali kunnyamba n'enzira n'ensoma mu Amerika so nze nali saagala kukola mirimu gya kubeerawo nga bansangula bakadde oba kubeerawo nga ndi mu bibaala buli kiseera nange nalabanga nnyo abazungu abavuga ku mmotoka ennungi balina bagula amayumba bana abantu abalala bali mu corporate world nange neŋŋamba ye omuntu okubeeramu embeera akikola atya kati nenkola research yange nengenda olaba nga fields ezo bwe zityo zisobola okutuusaako ebyo ebintu kati yali motivation yange kati advantage enalaba nti ekisooka muno career gye ndimu nsobola okukolera wonna era nsobola okugamba nti nvudde wano ngenze Jamaica nembeerewo nga nkola ku laptop yange era ne wano ngiina nsobola okutuula wano nenkola so nina eyo leverage ekyokubiri kugamba obeera tokozesa maanyi naye ng'okozesa bwongo so kati tobeera worn out as such. How long did you miss home? When nasooka obeerayo nasooka namala emyaka 5 nga sijja. I felt homesick at that time naye kati buli mwaka nzija. Buli mwaka nzija. Myaka naye emyaka egyo ssebo ojjukuba egyo waliwo ababeerayo n'abeerayo n'emyaka 10, 15, 20 nga tajjangako naye nga bwe nkugambye oba obugenda ne plan n'ogyexecutinga osobola okubeera nga ebintu obirayinze bulungi naye ekyobutadde waka kikuluma ekyobudde omuntu yenna east or west home is the best
era bw'obanga tozze waka kiba oba obulinacho gundi feeling gy'olina kati olaba nti oba ne excitement ng'ogenda mu America naye excitement gy'ofuna ng'ojja wano baaba ate eba esingako awo waka waba olimba gwe excitement gy'ofuna ng'ojja wano era buli musama ina gwe mubuuzo gy'alabanga bafuna excitement obviously ojja wano ng'olinamu n'akasenteko embeera enyuma olina akalimu kalungi akasenteko kalinamu abatulaba omusajja ayambadde akagato kali so simple naye akagato kali so beautiful nze ayagala ennyo engato akagato kalungi nnyo nze nkaagadde webale kusiima kagato oyambala size meka eyo nze US size ziri size 10 oba no Uganda ziba meka abaana mu meka 43 yeyo nnyini entuuka oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala computer laptops ebyuma by'eddwaliro ebizigo by'abakyala perfume n'ebirala bingi weekwate Naye Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu byo byonna teweetaaga kutambula kubinona beesige babikuleetere w'oli Naye Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala Naye Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700-389-155 oba 0700-389-147 oba ku website www.nairocargocarrier.com ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America Naye Cargo Carrier yebireeta naye yeyo nyini entuukira ddala tetulina kyakkola naye otherwise njagala otuddire wali eri ku kya nkimanyi abaana bangi abalaba sheeno abakola IT omwana wavaano n'ajja mu America ng'akola IT njagala otusigire ekifaananyi kale atandika atya ayinamu obwongo bwa IT kati oyogera na mwana akola IT so eyo question nnungi nnyo omwana yenna ng'ali mu IT aba ayina entandikwa ennungi ennyo kati kyasookera ddala okukola ekisooka ekikulu kye ngamba buli muntu yenna nti alina okusooka okuyiga engeri ki gy'afunamu empapula n'azitereeza oba azze ku DV lottery oba ajjidde ku byobubudamu oba ng'alina gundi partner we kyonna kyonna kyaba ayiseemu kati ekyokubiri then n'atandika buildinga social network gye bayita LinkedIn abasinga bagiriko kati eyo abantu abasinga ne woba wakayingira mu America no building eyo profile yo ebiseera ebisinga aba recruiters bajja kuwandiikira so ogenda ku waliwo ezo networks LinkedIn eri popular then waliwo Indeed waliwo Monster ne Dice kati o networkinga bwotyo okuba ojja ku meetingako abantu bangi then no searching ne mu community gy'oba otuukiddemu oba Boston oba wa nolaba abantu abalimu eyo noba surroundinga nabo ekitegeeza omwana akola IT kizibu ofuna $15-20 per hour kiba kizibu kubanga kati oludde yaba oteninze skill set ezo naye ate ekira advice yenyinza omuwa bwatuuka eri ayongerako kuba technology weeri ayinza okubaamu ebyenjawuloko ebimu technology asinga ali gondi naye weeri ayinza okubaamu ebyenjawulo muko kati bw'ogenda noyongerayo certification eyeeri nakyo kirina level gye kikussaako naye kati oba already ng'oli technical kubanga kati buli kimu kyonna kigoinga digital kati buli kimu kyonna kiri technical kati marketplace ya IT eri so wide kati era bw'ojja nti obeera at least olina level gy'ogenda okubeeramuko kikyogamba nti sofa America bukyanganje gattako bino byesiyinza kwejjusa ng'omuvubuka yenna byofunye so nze America overall siina kyenejjusa bukyanga njegattako kubanga ebintu ebisinga byonna mbifunyemu career nina career nungi nina abaana babiri balungi gye bali oli baleseko Uganda abaana ngenda baleeta sibaleetangako naye nja baleeta are they excited obviously baagala babayitani abaana bange mulanga bamuyita Jada omulenzi bamuyita Jimia
omulenzi Jumia Jimia Jimia okay naye bonna be balubega buli gwenzaala balubega okay so Jada lubega ne Jimia lubega so njagala mbaleeteko so bayigiriza lubega yani lubega eddira ki lubega eddira nga bakimanyi bakirabula bino naye kakyenkola bwe mbagamba engabi ngambala ngenda ku internet ngambala engabi weefaanana kati awo bagamba okay tukiraba but bamanyi Oluganda baluwulira Oluganda tebalumanyi boogera Lumerika Luzungu so obadde okyatugamba ku byofunyemu so waliwo ekintu kye bayita American Dream kubeera nga oyina a home, a car, a career and a family. Kati sinze sina resentment, sina regrets zonna ndaba America bukyanga njegattako byonna byobtaininze. But obviously buli muntu yena abeera awo nga akola ki nga akola kweyongera kubeera better. So kati mbeera awo ne ngamba njiiza nti okubeera better for my children, my family. No kola ki ne community yange abantu mbayambye ntya bwentyo kyovola bakati ndi ku buildinga enotunga kikutte mugenda kola ki so kikutte tugenda kuba to providing ezo services tugenda creating emirimu wano nga tulina ba local partners abali mu safaris ebya events tourism biki tourism kati nga boolaba Expedia oba Travelocity kati egenda kubeera eyo naye egenda kubeera marketplace nga bolaba Jumia nti ogendako n'ogula ekintu kino na kino naye yo egenda kubeera centered around travel, leisure, events, so kikutte nga wokiwulira kikutte something exciting. Mugatwa birimu abayimbi bijja kubaamu abayimbi nabyo tugenda ku integrating ezo zonna services. Ati abayimbi bo kibakwatirako wa abayimbi ekigenda bakwatirako nti tugenda kubanga tucreating partnerships abamu eventually nga tusobola obaleta mu America ne tukola events nga ziri through kikutte. Like ngumimba aja legit. Aja legit tumufunira working permit. Tuba tukoza itinerary waje agenda Spice Diana. Twagala Spice Diana. Tuba twagala Spice Diana kati tuba tugenda mufunira je baita H1 visa emukirizo okukola ne tukola plan waje agenda okukolera ne manager watambula naye buli kimu nga kiri set nga paperwork buli kimu kwegamba omuyimbi waddembe okwogera ku airport nga ayingira ti what have you come to do purpose of travel I'm here to perform sibyagamba nti omuyimbi tumulese ku visit visa atayimbe so twaga tu establishing nga kikutte eri known documentation buli kimu tukikoleddeko ozze wali okiina ne state gyogenda performinga so bwetyo bwetugenda okuscaling out nga tuintegrating ezo services ticket so gitugulako eyenyonyi ogigula mu kikutte hotel tugibookinga mu kikutte event tugiina eri through kikutte so bibina tugenda so is Kikutte a registered company here even in Uganda so I'm working on that naye mu US eri registered tuli fully registered so I'm working on so bakimanya abayimbi bangi abaliko mutandika ddi okutandika wabayimbi bagenda kunkubira wayi musajja omugamba anteke ku list so omwaka ogujja tugenda ku rolling out in fact waliwo ne event program gye bayita Yuna abantu abasinga bajjamu so during the Yuna event tugenda kubeerawo ne showcase tulage tweyongere okwogera about Kikutte ne services nga establishing so omwaka ogujja kugenda kuba breakthrough for Kikutte so mugenda ku Yuna mujja kubaawo ku Yuna tugenda kubeera Washington DC kumbi national hub Uganda abasinga abayimbi aba businessmen abasinga tubasuubira obaayo naffe tujja kubaayo tu representing okay so kijja kuba kitambulira ddala malidadi sana kijja kukwatayo if anyone wants to make an inquiry abafuna atya kati omuntu yena abaga kola inquiry tulina website sobola okuchatinga sobola gena ku website yaffe natugira then tulina Instagram page nayo negitandisa building sobola ogenda okwo nakola inquiry through that as well abantu wano baagala nnyo contacts WhatsApp for business nayo egenda kuba available tenaba right now tenaba naye tulinawo ne WhatsApp channel gye tutandise nayo okukolawo abantu abasinga basobola okujoininga awo WhatsApp channel yeta
waliwo WhatsApp waliwo update ya rolling out nga osobola okusaako channels then different people abali interested mu activities zokola ne abasobola okufuna batya eno Africa kati goli wa IT gwe buli kimu kinoonyereze n'abaana tebanoonyereza n'abaana bo bagala bwawulira WhatsApp ayagalirawo namba kati enamba eyo tugenda kuba tugisaako kati abamu ku page ya ALLANCRUZ bajja kuba bagiraba then ne ku page yange jampa za Kikute tuzijjawa jampa za Kikute nazo tugenda kubanga tuzikolako era tujja kuba abana bagadde merchandise babasobola okutuukako nayo zijja beera available. So essaawa yonna nabwe mundaba nga tutambula tutuva mu America saagala mwebuuze nnyo nti ALLANCRUZ watuukayo oti tuli mu Kikute ekintu tugenda kuba tukivuga tutambula n'abayimbi okugira bwe tuti kulaba abayimbi batuuse bulungi nga tukomawo ate bwe tujja tuti nga tukomawo bwendaalira saagala muntu abuuza so ebintu ng'ebyo mube nga mukola ki nga mubimanya otherwise your last remarks njagala abaana okumanya ti wamma abaana bajje mu America oba bizibu nnyo so abaana okujja mu America I think bagamba bizibu si bizibu omuntu yenna agamba ekintu kizibu nze sikkiriziganya nakyo ekintu kyonna kyonna gwe kyokkirizaamu ng'omuntu mutima osobola okibeera gwoba weeraba mu America kisobola obeera osobola designinga obulamu bwojangu bw'oba weeraba Uganda wano waliwo abathrivingirawo omuntu nze nzikiriza omuntu asobola okuthrivingirawo wona waaba ali America is a land of opportunity bw'oba ozzeeyo Uganda yo part of Africa America land of opportunity kituufu nnyo beera wano tulabe ebinyonyi tulabe ensozi tulabe ennyanja kituufu nnyo wavu tulume naye eri kintu kiba kyanjawulo naye nga abaana bajje bw'oba olina plan yonna ng'ogenda kugya executinga oba osobola omumalako obulamu ne butambula kale olina ekya kiwandyagadde ogamba abantu bebaza Mr. Lubega aka Kikute kigenda kukwatayo nkwebaza nnyo ogambe tolina mukyala sina mukyala kubanga njagala abaana bawala bakulabira eddala tolina ki sina mukyala naye nina emikwano nkozesa Jim Lubes Jim Lubes so Jim eri short ya Jimmy then Lubes eri LUBS Lubes ye Lubega nakati nalisalako yali combination y'amanya gombi kati abazungu Lubega bamuyita batya Lubega ojjukira gaya yimba mambo number 5 a little bit na abiribiri uya mukute abiribiri uya mukute akayimba wetu twakayimbanga kali katya mambo number 5 a little bit of chali ngaliro biri a little bit okay twagamba nga biribiri kale ebigambo ebisemba kale mwebale nnyo kuwuliriza thank you so much kale thank you so much dola zikyalimu kale katumale show ball seke CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya mwebale nnyo kubeerako kuva gye twananagidde okukobudde nno nga tumaliriza Kim awaddeko Munyonyo Sharif Hogan tubeerawo tiimu yonna okulaba nga ate buli kimu kitambulira ddala malidadi sana saagala kubanga ate nsukako wano olunaku olwaliro for now musuulize bulungi mweraga wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kaweweera ng'akabebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 6 82 953